Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdalus salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Tubaza Allah kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala tuwe obulamu obulungi obutalimu ndwadde, naddala zino endwadde ezisinza okulabika mu mirembe gino. Amina ya rabbi. Era nga bwe tumusaba tugulirewo ibadati, nga bwe tumusaba Allah tabaraka wa taala tugulirewo ibada. Obubaka bwange bwe nsubirira omwoyo gwange n'ogwa munnaffe atulaba wonna waasinziira nti tugenda tulowooza nti Allah okukugulirawo eba duniya nga almal, ebyenfuna, okubanga oli popular, okusibwe kugulirawo Ffe kye tubadde tumanyi. Akibaita Allah okuba nti akuguliddewo kwe kugulirawo ibada nga neziwayi tusobola luli kati ate ozisobola. Salatu layiri yali ekumenya luli nga togisobola kati nobanga ogisobola bakuguliddewo kinene. Okusibako okwo oba olumu ennaku za sunna kiwayi tosobola luli nga kati okisobola aba akuguliddewo. Kati okugulawo okutuufu kwe kuba nti Allah tabaraka wa taala akuguliddewo ibadati neziba nga zeeyongera. Naye wali ate okugulira amazambi Allah gyokumya okusemberera amazambi jakumanya ogakugulirawo nga liwayi tosobola luli kati time nga ate tuuka nga olisobola. Buli ogenda eri amazambi nga Allah ayongera okugagondeza. Allah tusaasire ya rabbi. Liwali okwatibwa luli ensonyi odikola kati nga tukyakwatibwa nsonyi. Kiwali okyo okukola mu bantu luli nga kikuswaza nga tokyakiwulira mu kantu. Olaba akugulidde wate sayidi ndala eya adhanub. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atugulirewo olugulirawo olutuufu olwa ibadati, atugalirewo oluggalawo lwennyini sayidi eya adhanub, amazambi. Alhamdulillah. Naam. Imam, eddwa gye nali mpuliddeko egamba Allahumma ja'alna wala Allahumma ja'alni mafatiha lil khair magharika lishar. Eri mu layini y'ebyo by'otugambye? Naam. Alhamdulillah. Hati nabbi yali atutegeeza sallallahu alaihi wasallam nti mbanadamu balo Allah byeyakola nga mafatihan lil khair maghaliqan lishar, nga watuuka mu kitundu emirembe gigenda kulabikako n'ebizibu ebibaddewo biggwewo. Waliwo abaddu Allah be yawa nga najja asinga ku kyalo kyammwe ebizibu ebikibaddeko bigenda kuggwawo emirembe gijje. Ate waliwo ekyenyume ky'oyo nga kasinga mafatihan lisharri maghaliqan lil khair, nga bwasenga ku kyalo omwe natanga kutunka n'akalembereza akabaddewo kaggwewo. Allah n'amaliriza nga asaba Allah tabaraka wa taala Allahumma ja'alna, Allah tuteke mu abo mafatihan lil khair, nga bujja mu masjidi n'osenga ku kyalo n'ojja ku muzikiti gw'abantu akalembereza kagenda kubawo enkayana ezibadde mu muzikiti. Waliwo omuntu ajja mu muzikiti ku kyalo gwonna ne gutabanguka, bantu batabula, obufumbo bw'abantu buyiise, ayagadde mukomuli, ayagadde mukomusajja, ayagadde baimaamu ayagadde kubajjako. Anno oluusi abamuwalimu najja atukuba amasalo omuzikiti gwonna ne gukwata omuliro. Abamu nabajja mu busiraamu natekamu n'agaba n'ejjana. Wali abantu Allah byakola nga n'okwogera obwogezi bw'ati ebigambo biteekawo bitabula butabuzi. Maskini. Saba Allah tabaraka taala atekemu abo baleeta ebirungi. Allahumma amin. Imam byentegedde mbyenjize nti ffe kye tubadde tuyita Allah okutugulirawo ndowooza okugulawo, ndowooza katukuyite kwa mirundi ebiri mu ndaba eyaffe tufunyeyo okwokubiri nti okusanga omusajja atambuza ebigere ng'enfuufu yenna emukubye okuga nti Allah yanzigulirawo mbutuufu tulabanga aliko ekikyamu. Bw'abanga yategeeza nti Allah yamugulirawo b'osobezza ffe ku duniya, naye bw'abanga atambuza ebigere ng'ajjumira esswala ettaano teyenkanika Allah aba yamugulirawo nnyo. La ilaha illallah. Fakati oyo tulabira dango yo Allah tannamugulirawo fata bali muzikambuze avuga emmoloka y'emiliyoni 2. Oyo Allah yabaye mugulirawo sala neemu oyo aba yaggulirwawo. Ffe tetubikomya tetubituuseeyo ffe tukoma wali avuga emmoloka nga ya miliyoni 2 oyo Allah aba yamugulirawo. Bw'abanga agivuga ng'esswala zonna 5 azikwata mu jama aba yamugulirawo esswala z'ettaano. Naliko mu kuziika twagenda okuziika Dr. Anas Kalisa Allah musaasire amin ya rabbi. Ne utali tutudde ekiro twasulayo
ng'omwami anyumya nti engatto zayambaliza $7,000,000 Allahu akbar walillahi peyayo engatteegi yabukadde 7 eyabukadde 7 ploti namba 2 Allah 3.3 ploti 1.5 ezi kakati ngeswala egenda etuuka yali Isha yalabikako muswala ate nga musira utwali tutuddewo yasigala nemmanya nti engatto jjijja mu kigero linye ku musaala tekisira kuba kyangu era ffe abambala ezaffe ez'owino mitwalo 2.7 era zezeze naye ku muzikiti osanga engatto ya $7,000,000 nti yazze kusaala Allahu akbar kati ekibuuzo kiri kimu Allah yamuggulirawo ku byonnyonnyodde aba teyamuggulirawo kyekituufu yasigalawo twali tutudde netugenda solatula Isha tala zaali z'amaanyi nga zaaka namusaako nnyo erisonda ab'emiliyoni z'omusanvu ezo kyezikola netudda naye nga amanya ge musajja musira Allah akbar Allah akbar mu byentegedde imaamu tusaba Allah byombi abituggulirewo ya rabbi amiina ya rabbi kuba okugulawo kuli okwokusalako ekiro bwe kutabamu kasente nako kukaluba saba Allah akasente nako akatusumululire ya rabbi saidi zombi Allah atuggulirewo imaamu tweyanziza nnyo jazakallahu khair wa ahsana Allahu ilaik imaamu ombuuza gwe tutandise naye aga nti mwana wa buwala yasimagana n'omwana ow'obulenzi oluvannyuma lw'okumwogereza akabanga taata w'omwana omuwala mu kwetooloola najja akizuula ng'amaka omwana mulenzi mwazaalwa masamize taata programu zonna n'aziyinnyamu omwana omuwala ga nti ndi ku kigezo nali olwedde nagwaddamu mukwano n'omwana omulenzi nkole ntya mpulya saagala kuleka mwana mulenzi oli kuba yenga yo mulenzi eddiini ye terina buzibu obuzibu buli eri mbazadde be mumpabula mutya kakati ekisookera ddala ensonga ya taata erimu eggumba mu busiraamu okweraliikirira muwala we gy'alaga abaana gy'agenda obazzukuza eraliikirira muwala we n'omusaayi gweyafumbirwa mu makaago ensonga yennene nnyo okweraliikirira famire mwogenda ekirala omwana omuwala kyalina okumanya nti si byonna bye twagala ntubifuna ogamba nti omwami abantu kino kyebagala nti yagwadda mu mukwano balina okuba nga bakyegendereza ekitegeeza kuyingirira bikyamu olw'okwamba ogwagwa mu mukwano kigambo okugwa mu mukwano kyetaaga okwegendereza nnyo nti nga sinnagugwamu nga nguguddemu kuba byombi abantu abamu bagenda baddira omukwano guno negumufuga negubikka byonna amagezi ge negugabikka negubikka entegeera so nga twalaba wano nti Allah tabaraka wataala bwe yali akola ebintu khalaqa Allahu al-bahaim yatonda ebisolo fajaala lahum shahwan bila aqlan nabiwa omukwano natabiwa magezi wa khalaqa Allahu al-malaika nakulaba malaika fajaala lahum aqlan bila shahwa nabawa magezi bamalayika bagezi nnyo naye tebalina ebyomukwano nabibamma wa khalaqa Allahu bani adama fajaala lahu aqlan wa shahwa bwekyatuka ku mwana Adamu yamuwa magezi na mukwano bibiri nabimuwa bali balinako kimu kimu era ensolo olaba engeri gyezikolamu omukwano temuli magezi si abavunanyizibwa yadde temuli magezi mukwano mwereere ate bamalayika bo bagezi tebalina byomukwano si butonde bwabwe ate rede si basajja si bakazi ne bwe yatuka ku mwana Adamu namuwa bibiri nga lwaki amuwa bibiri amagezi gafuga omukwano galengera akabenje akanajja mu maaso gakendeza omukwano kati oyo yenna Allah gwawanga amagezi ge g'amaanyi osinga omukwano ku duniya kunawangala nga bamalayika ate oyo yenna Allah gwagezesa n'ekigezo ky'okuba nti omukwano anaakozesa amagezi ge ne gafuga omukwano abanga bamalayika ekisooka abawa kitiibwa nnyo mu bantu kubanga yeegendereza ayawula nti oyo mukyala wadde yalabise bulungi si wange wadde oyo mwami alabise bulungi ali presentable si wange wange alika ate singa amagezi omukwano gusukka ne gubikka amagezi obeera nga nsolo era tubalabyeko nga balwanira abakyala ng'ensolo ne battiŋŋana n'okuttiŋŋana ng'ensolo ennume mu kiraalo tubalabyeko nga ne famire tebakyasosola era ng'ensolo nga famire ye basisita be yalaba abakyala babalaga amagezi omukwano gwagabikka ategera nga bisolo imam leka kwogera ku basajja ffe kana abakyala nabo bagala
bagambeko ng'omukwano gwamutabukako ne gubikka amagezi tasosola baŋŋanda alinga bisolo ngaffe naye tukimanyi nti ebisosolo tubyotera kuba naki nafamiri mu kuwasa ne mu kufumbirwa olw'okuba tebina magezi. Tusaba Allah tuwe ekitendo ekigamba nti amagezi mangi nnyo ye remote ya mukwano. Alhamdulillah. Oba ogenda ffe ekitiibwa mu Amin, amin ya Rabbi. Kati abantu bagamba nti nagwa mu mukwano ekyo kifu amagezi galina osigala waggulu nga gafuba omukwano. Mukwano gusigale wansi w'amagezi. Naye ekirala si byonna bye twagala ntubifuna guga nti gwoyagala gwowulira gwofiirako byonna byofiirako byeyagala wali obifunye ezo sente zolina zoyagala kati ogenda kumenya banka ogibbe. Imam, kati omwana omulenzi ono ye yeerwanyeko mu ddiini obunafu bw'abazadde beetu bumuvunaane. Nakyo kikulu bw'aba yeerwanyeko mu ddiini nakyo kikulu tumuvunaane ate obunafu bw'abazadde be. Anti abazadde bakukosa, abazadde bakugasa oba okukukosa mu bulamu. Qur'an bwetulaga وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. obulongofu bw'abazadde bo buyina kye butegeeza mu bulamu bwo ng'omwana mu maaso n'obwononefu bwabwe nabo bulina kye butegeeza. Tolowooza nti bikoma bukomya ekyewunyisa baafa bakyali balamu byonna kyekimu. Newabeera abazadde baafa dda nga bali bajeemu mu maaso ga Allah era kikosa. Nibo baafa nga bali bajeemu lukufu bagondera amateeka ga Allah era okifunamu. Kati oyinza gamba nti biri bikomeeri kati golina okwerwanako naawe naye bwe nga bakizudde yes taata w'omwana omuwala oba w'omulenzi nagamba nti muwala wange tajja fumbirwa eyo oba tajja kuwasa eyo waliwo ABCD kati ng'ekyo eyo pointi tugitunuulira. Kati omwana nze saidi zombi zinkutteko. Nze omwana omulenzi abadde ayagadde omwana muwala, omwana omulenzi eddiini wa buvunaanyizibwa era takkiriziganya na mpangala y'abazadde be. Tumuvunaanye ekifa abasaidi y'omuwala tewali fe tuvunaana bakadde bebalemesezza ono si bagenda omuwasa abazzukulu baffe mu bazadde munze taata ow'eddiini balina okugendeko eri okukyala nga okuwummula bw'abaana tebagenda mubajjajja kukyala byonna bitunuulirwa. Imam, kigambo kye kyosibirira muzadde w'omwana omuwala ono eyamukugidwa gati famire yo njekengedde agende maaso n'okugira agende maaso n'okugira. Nziboneka nti mubadde oyinza omugamba ayite omwana omulenzi oli eddiini bwe baayo ey'omulenzi eyita oyina point kuba Imam ffenna bw'onootunoonya tulina ebizibu okusanga omwana omunnaddiini omulungi omulenzi nga ne bazadde be bonna bannaddiini bazibu si kyangu. Ekyo kyogera kituufu. Kati ojja kwetolola nga waliwo ebinene kati ng'ekyo waliwo ebinene kati ng'ekyo ekya shiriki ekyokuba nti bali abantu kwa kati omwana omulenzi ayinza okuba nga naye atamirwa ddala bazadde bye balimu bwe kiri siga nti bonna babirimu naye omuzadde waba akiganye tumutunulira naye. Omuvubuka ono asobola ofuna mu famire endala nga bo tebajja kifaako abatakifeeko kati bana babalungi abo mbadde nga nti bana bakifuddeko benyiteko okulemerako ddala ye famire yennyini gye nnali nnoonye naye nga tata alina point. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mutabani we budala Abdullah ibn Umar yawasa omukyala nga tagambye kitaawe abazze okukyalira omutabani gye yapangisa nga waliwo akawala naga nti mutabani ate ono tinawasa ani yawasa Abdullah ibn Umar mpulira yawasa omukyala nga tagambye muzeeyi Umar gwe twogerako oli Ssaabagwanyi generali nambuuza omukyala bamuwasa mu famire ki n'agimbuulira namuga nti mutabani wange tawasa mu famire ekyo olwa byenjimanyeko guli mwana muto namuga omukyala simwagala yalina ensonga ze niweta akabanga nadda namusanga omuwala kyenga nti nakugamba ntya mwana wange oyagala kunkola ki nagenda niweta akabanga nadda namutwala ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam Umar natwala mutabani we radiyallahu anhu namuga nti wayi mutabani wono Umar budala nti muddinganya omulundi guno gubadde gwaku yawasa omwana omuwala mu famire bweti nabbi n'atumya omuvubuka Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma namugamba agondere kitaawe kubanga ensonga taatawe ze yali avunaana famire eri zaalimu omulaka zitatubuulirwa
hadithi erimu ebyokuyiga bingi. Taata wa Abdullah yamubuuza nti owaasota nga simanyi kubanga yali akimanyi tekina buzibu teyakimuvunaana wali yambuuzabuuza wasiza mu famire ekinti bweti nti erina emize gyemumanyi nze gwe lyotamanyi oli mwana muto abazzukulu bange besaagala kufuna bizibu kati ensonga ekyo omwana omuwala gumiikiriza tujja kusanga ebizibu bingi bwe tunaakaka embeera naye bwekibanga tukizudde nti omuvubuka ali clean tabyetaaga abyesamba abiwakanya byebigambo byose biri ataata w'omwana omuwala bwekibanga kisobosa okizuula tusobola okisumulula naye wayinza okubanga ye mukongozi ate oyo siyinza kuyimirirawo yadde tugende ku kibuzo ekyo alhamdulillah imamu tweyanziza nnyo nga bw'obyogedde nga tetunagenda ku kirala bwe tubivunaana omwana omuwala era n'eribikyuka we biti n'eribikyuka we biti ndowooza kibeere kyakuyiga imaamu ku baana abalenzi n'abaana ab'obuwala nga tonnagwa mu mukwano na mwana muwala yayinza okuba nga ebisanyizo byonna ayise omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi naye famire ye kikulu abasinga tetubitunuulira famire kikulu nnyo kubanga ekuyambako okutwala obufumbo mu maaso abaana baffe gye banaawummuliranga ezzadde lyaffe tugenda okubanga kuwasa si just bino ebyeddakiika 7-10 mulimu puroguramu enkulu ey'abato kati mwababiri mukuze biwedde tulina generation ejja tugenda gikola tutya ogijjamu nga nayo yavunanyizibwa ye tutunuliza ebisukka ku mwana omuwala ne tutunula naam alhamdulillah imamu tweyanziza nnyo tusaba Allah kutusasulire birungi byerere ku dunia ne ku nkomerero onabuuza nti omwana omukyala omusiraamu yeeyisa atya ku mwami amusabye obufumbo mu kaseera k'okujja okumwogereza omwami lwanaakyala ono yekuba make-up yenna yekoleko bulungi oba busiraamu tebumuta ekisingako obulungi omwami ng'agenda okukebera ku mukyala gwayagala imamu kyo kikkirizibwa ogenda masalatu nadhara ila almaktuba okutunula kwegoyogereza awo wasinga n'okuva talaka talaka ezisinga ezigwawo mu bannaddiini ennyo bwolaba obufumbo bw'abantu basoma ennyo eddiini ennyo tebutera kuwangaala obufumbo bw'abantu abakenkuse ennyo mu ddiini tebatera kuwangaza bufumbo ensonga anti omukyala mulabira mu giribaabu ne nikaabu maskini kati yagenda okujjako olw'eddiini eno emukugira temukkiriza maaso gagira temukugirangako fe tubitegeera obubi agenda okumaliriza nga teyetegereza nga giribaabu emaze okuvaako ne nikaabu nga nti si yono olaba bubi ogenda okola research ijja kulaba nga bw'olabanga abavubuka n'abakyala abasomye ennyo ku ddiini banyweramu tebatera kuwangaza bufumbo ensobi bamaayi bayisa yasiini abali awo swala oluusi nankani ate banyweza obufumbo kubanga yamulaba tali mugiribaabu mu buntu n'amanyi omuntu gw'atwala so nga si kirungi kwambala bubi naye okutunula ku mukyala gw'oyogereza nga talina make-up talina kantu konna kyekituufu kubanga wateekako make-up olina omwagala kubanga make-up akyusa omukyala ebitundutundu 50 ku buli 100 amujja ku 50% namutwala ku 100 kati bwagenda n'anaabako nga mwatuuse kannika yawedde n'afissa balansi w'omutuufu owa5 n'ogwawo n'ekigwo tosobola kugenda mu maaso naye omukyala gw'onoowa asana kusana ava kulima ajjudde entuuyo ajjudde amanda ava koza ngoye yenna atuuyanye alina n'akaswa akamuvaamu ekika ekyo amaka agamuzaala galina kuba gabannaddiini be bayinza okkiggulira kuba kati olinga ngamba nti nkyaliyo nga saabagambye ekisooka omukyala gwoyagala okuwoowa gwoyagala okutunulako woowe talina kumanya ngo gyomulaba talina kumanya kimuteeka ku tension yamanyi era bwakimanya naye seeti nga tomuwona natula mundabulamu essaawa y'ennamba n'azigula n'okusoba n'agiwandiikako yonna tosobola kumuwona kala yennyini n'agikyankalanya buli kimu n'akitabula kala asobola ogikyusa ebitundutundu 40 ku buli 10 nava origini kala ye nagenda ku ndala kati omukyala yeeyisa atya taleeteka kantu konna ku fesi ku lw'obulungi bw'obufumbo bwe omwami bw'amwagaliramu origini yeeyo nga bw'afaanana bw'ati abatta omukyala kati ate kitegeeza oyo gw'otwalidde ku origini ye bw'agenda ate neyeekolako ate negujja bagira kyekyo ekituufu
era bano abantu omusenze mu ofiisi awandise ku ofiisi akoze ekyebisi bituufu tolaba muntu oba tomulabidde ku kalaze entuufu naye ndoza bwe tuba bakugoberera busiraamu kati amwekolerako ngandi era tewali takkirizibwa mwekolerako tolina bwomuyita tokkirizibwa kumwekolerako muleka akusange nga ggwe imamu omukyalo ono ayambala atya mu kaseera biki omwami atunula kiwanvu ki omukyala gwayogereza byonna bamanyi babiwandika dda oyinza otufundizamuko kakati abaimaamu abasatu ku bana bo bagamba nti ebifo bisatu bikumala omwana omulenzi ebifo bisatu ku mwana ow'obuwala bwabirabanga nebimulabikira bulungi tayongera ku kyakuna abamaze ekisooka efeesi ekyokubiri ebibatu ekyokusatu ebigere face bibatu bigere tebiteera byonna kubanga bivuddeyo bulungi n'ebigere nabyo byansonga nnyo anti byonna ebigere biina kyebiriflecting awo wonna mu byotolabye ne wano ne face ebisatu birabika bulungi ku mukyala noba tulabye walala bikiikirira imaamu sheikh Fawzan hafidhahullah agamba nti omwami atunule ku mukyala gwayogereza ekigero kya kitaawe kyayinza omutunulako omwana omuwala oyo omwami atunule ku mukyala gwayagala okuwasa ekigero kya kitaawe byasobola omulabako kubanga kitaawe asobola omulaba okuvanga wano mu mikono wano genkokola estarting ekuma wano n'olugoye lukuka wansi w'amaviivi kitaawe wakuma omulaba n'omutwe nga tekuli kantu taata w'omwana omuwala wakuma omulaba byebitu alhamdulillah wakuma omulaba siramu bujjudde n'omwami ono biba bimumala oza taata bamugulira nnyo naye azaala omwana omuwala bamugulira batyo era naye alina wakoma kituufu nnyo imamu tweyanziza jazakallahu khayir onabuuza nti waliwo sunna yonna oluvannyuma lwa magaribi ku lunaku lw'ejjuma simanyi lwakyajjira olunaku lw'ejjuma nga ddo magaribi kirala ku jjuma kyanti magaribi simanyi bwabigasse baada salatul magaribi waliwo era akabbiri kyakubiri imamu katono nnyo kankozesa ejjuma gyaleese ejjuma etandika ddi olunaku lw'ejjuma lutandika ddi olunaku lw'ejjuma lutandika ku lwakuna ku magaribi kasita baazina magaribi ku lwokuna nsiibulukuka nze yasiibye sunna nsiibulukukira mu lwajjuma sirukira mu jjuma eyasiibye olwokuna aba asibulukukira mu jjuma era awo sunna z'ejjuma zitandika nga okusoma kahafi okusala enjala olabike bulungi nga tolina maala okukwata bushevaazi osobola okuba nga olabika bulungi mu jjuma sunna ziba bitandika tusiibulukuka olwokuna ejjuma ebeyingidde kati magaribi bijabuzako yeeriwa yeeno kuba teyenkera nedda nzibadde muzeemu ne mugamba nti magaribi kirala ku jjuma tayib magaribi yonga iyo ena rakaatei eraka bbiri baada almagaribi magaribi yawedde alhamdulillah naye kati olunaku lw'ejjuma luseyegguka bwe tumala subuhi empeera z'ejjuma yennyini eswala ne zitandika zo kasita tuva ku subuhi kubanga empeera z'ejjuma we zitandikira kubanga eri hadithi egamba ya abi hurayra radiyallahu anhu man igtasala yawmul juma thumma ata fakaannama qarraba badana omuntu anaaba ku lunaku lw'ejjuma najja mu ssaawa esooka abanga asaddaase eŋŋamiya essaawa esooka yeeyo eswala duha ng'etandise akaseera k'eswala ya duha ng'etandise njuba ng'evuddeyo nga yakavayo ekigero ky'effumu wabula si muntu asooka mu muzikiti kali kaseera buli akajjiramu aba asaddaase eŋŋamiya naye omujja mutwala omulambo ba bibiri oba bisatu tebiri kasooka si kusooka ekirala akaseera ako ke kalimu eŋŋamiya naye kuliko ebikwakkulizo si kwebaka kutuuka mu masigiri ogweri kukola ibadaati bwenjagala onsigiremu ekifaananyi omuntu akoze ibadaati okuva ku ssaawa n'ekitundu kusoma dhikari kusoma Qur'ani paka wanasoma kutuba kyavaga nti faka annama qarraba badana ekituufu nageza akikola bwati abanga sadesinga ngotuufu omulimu oguli awo singa tetugula sikudda ku WhatsApp sikudda nti nsanga wano ku muzikiti wendi kanzire kanywe kachayi nkomewo ate onzikiriza itikafu zaffe etikafu zaffe okwate bikunta byo ne jaketi noyolekera omuzikiti ne piro yako notuuka yo nosanga yasa ni mukwano gwo embuzi negwa makerenda ne mulasa eyo si itikafu
ebyo muba mubyammwe maze kuwummula muli mu holiday holiday simboozi sikwebaka okugjako tova mu masjidi okugjako olwa hajatul insaniya ebyetaago by'omwanadamu ebigwawo tebiraze kunkumula agendako manju kati empiira z'ejjuma naye ate ejjuma batennatuuka kugisaala ezo empiira ziba zitandise netuseeguka bweziwera sanga bbiri kitundu netugenda ku muntu owokubiri olwo abaze mu kifo ekyokubiri abente ngamye eggalawo naye yabeeyi evaawo mangu yo waman ata fi saati thaniya fakaannama qarraba baqara abanga saddase ente waman ata fi saati thalitha fakaannama qarraba qabshan qarna abanga saddase engamiya ey'amayembe netugenda bwetyo abasinga okujja ku mukaaga n'ejjiri bali aweddewo dda ejjiri bali aweddeko dda nam alhamdulillah imamu tweyanziza nnyo tusaba Allah tuwe okululunkanira eddiini mu mbeera zaayo zonna. Suratul Kahfi eno watugamba etandika budde ki nekoma budde ki? Ngoma zo sibuluka ku lwokuna nga bazinyi magaribi ebetandise neyeseeguka mpaka khatibu gamati assalamu alaikum bagenda tandika kutuba mbali manyi Allahu akbar folo abasoma Kahfi abagisoma sawa luvanyuma lwasiriya obo osoma Quran nituba kusuna ya juma Allah empero ofuna za kusoma Quran al-Karim eze juma zibaza program ya juma yaweddeko wallahu a'lam program ya juma yaweddeko Kahfi koma alhamdulillah. Onabuza nti omwami akkirizibwa okuwasa omukyalo omulala nga mukyala w'omukulu we wabwe bakyabanja tamwanjulanga tatwalanga ebirabo byabwe. Omwami akkirizibwa okuwasa omukyalo omulala yenna ebbanga lyamalanga gwalina yamuwoowa kasabanga mukyala muwoowe okutwala ebirabo n'okuwoowa ebirabo si byaffe nnyo ffe tubavunaana eki nika mbabawoowa ne sukali muchere waliwo entebe yeewuuba waliwo firiji waliwo ebyo byaffe bya kinnansi kyali tebigana nitubitunulira nnyo nti tokkirizibwa kuwuuwa mulala ngo tunatwala sukali na muchere naki wabula mwina nika wa halali atuwa basi wa halali tuba tutumubalwa abataba mufungo batuna mchara baba wa halali baba wowa baba wowa birasi byaffe watyango omukyalo ono mukulu n'amahara kyabanja ak'ekituni anedda mahari ga inusu kugamalayo kubanga gali wajibu nika n'okusula mahari bibina okubanga bitikiriya bakanya jali mitwala 3 jali 10 na mwaka 5 kati 5 tanagimalayo ate bisukulu omulala nedda asooka malirizeeno amasasula mahari gagweyo agende ku programu endala naye ogamba nti programu ya okwanjula ebidala binene webiti tekina buziba so kuwasa omukyalo omulanga entanamuwoowa abasinga wano mu butuufu imamu waliwo ekirumira ewammwe yakyalo n'ekiro 2 eza sukaali najjawo omukyalo okubiri ne batwala fiso y'ebintu mbutuufu okugamba ono nti tekirina buzibu gwe wammwe yadde tebatwala birabo esinga okwewuunyisa ebigabo bya nabbi byali byanjawulo anti yatugamba nti a'zamu nisa baraka aisaruha mu'na batwala kilo 2 eza sukaali netukujjayo ono batutte fuso naye nno obufumbo businga okuba mu baraka bono bakirezi yatugamba sallallahu alaihi wasallam a'zamu nisa baraka ono asobola okufumba okusinga ono wafuso emirundi egisinga era ono baminza omulita n'efuso y'ebintu n'ataweza na mwezi owakira 2 nga yakufumba emyaka 10 Imam tuli bakkiriza byonna nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam naye abami bano batugambireko kyo kyabwenkanya ekiruwa ekyo kyabakoze ekyo nabbi kyekyowenkanya ono muveeko ekya nabbi sallallahu alaihi wasallam tekinza kuva mu bwenkanya bana bali tubagambyeko fuso ne fuso batwale oli titunagaana wabula ffe tunoonya baraka weziri bano kwega tubagambiddeko ddala nedda amzono isima tulina bagambako yibula era omutuufu omukyala afumbye emyaka 10 nedda waba wetagisamu obuntu gwe nogenda olaba wetagamu embeera ez'obuntu kituufu awo basi waba wetagamu embeera z'obuntu oyo akufumbidde emyaka 10 yabadde ayoza yabadde agolola bali bakulabe bwoba tutefuusa eri eno twalayo haafu ya fuuso nkale naye nga a'zamu nisa baraka aisaruha mu'na Nabi sallallahu alaihi wasallam atulagidde nti natulaga nti okumanya ebigambo ebyo wallahi mazima meerere bw'onoonyereza bamaze emyaka 15 mu bufumbo myaka 2 tezali fuso za bintu kilo 5 za sukaali n'obutawera n'okabagira mu emunga ya takisi
omuli omugole omwami n'omugole omukyama agenda otuula bali myaka 2 naye bano tusoze ebintu okuginoonya ng'efumbye emyaka 7 nabbi ebigambo bye sallallahu alaihi wasallam tebigwangako butaka era tebiriigwa butaka eva bisigala byebyo sallallahu alaihi wasallam. Naam. Imam toyanziza nnyo jazakallahu khair wa ahsanallahu ilaik. Ono mukyala buza nti wemba nyina mu kasente ntegeko mukolo gwanika mu byonne bitegeza sente wakati mu kwewala haramu n'omwami wange omwami nga talina sente agenda okumpowa bwagasigase taziina twagwa mu mukwano fembi ate nze ajati wenziina gwonna nguteekemu sente busiramu tebunkugira ate haramu aluwaawo kugamba nti nteekemu sente okuwona haramu ogwa mu nsobi babawobi mangu sente amahari gonompa nja kukusaba $5,000 gaago nedda amahari g'omwami aganoonye emikolo emirala mukyala ateeketeeke kituba tukola tukendeza amahari omwami agende yeekubekube tumusabe 2,000 zanasobola nedda si 2 ate ekigwanidde asobola okufuna mikwano gye nibamuwuliriza $5,000 ensanvu akakadde naye so sinti 2,000 naye imam sinnagana olwo tuba tulaga wambufumbo kuba eyakuutirwa okuwasa ekyo kyennyini kyoyogeddeko tekirina buzibu bwabanga omukyala yagenda oteekateeka omukolo n'amakaani tekirina buzibu naye Allah tusaasire nnyo omukyala ono aba alina kuba mukkiriza ow'empisa atoogerekeka esente z'ekikazi Allah omusajja bw'otegereza oyinza okubulawo nnyo otuzi tibitira kuba byangu ebyo kujjako omukyala eddiini yatulamu mutima kufaanana ya Khadija okujjako nga omukyala eddiini yatulamu n'empisa byombi ekitali ekyo togenda kufuna mirembe nga abakulangira ssente ne byonna byewaleeta ewaffe nze nabigula n'omukolo nze nagutegeka nenyo omutusula nze kubanga omukyala ebiseera ebisinga ebintu ng'ebyo tebatera abakyala basinga obungi ndoza engeri gye butali buvunaanyizibwa bwabwe bwabwetikkamu bimuyitamu mukazi battu so nga teffe ne bwogula emmere awaka emyaka 15 tewaliwo bwetavu bwakulangira jati anti era gwena ogigula kale ate okoze eki oza okoze ennyo kati bwotagigula anya naagigula tewali kibanga kwewalira ku bantu mbu nagenze mu ddwaliro nenkyalira mama wange nga nendaba ku maama obulwadde ani anaagenda bwatali ekyo ekiteeka ng'olina okugenda kati ndoza engeri gyekibuvunaanyizibwa bwaffe ensonga lwaki tewali bwetavu bwakukyogera ne bali omukolo guli gukkirizibwa bateeketeeke ebyabwe naye ekisingako obulungi ku mahale go tugagonzi gabeere mangu eri omwami so simbu kati amahale nazo zizino ziteeke mu bbaasa ate ozikomyewo buli omwami aguze atasasudde mukyala we talina ani dda atuukirizeko ebimu olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yali awasa mukyala we Khadija biliyoniya wa Makka biliyoniya wa Makka nira sallallahu alaihi wasallam amahale ge yagesasulira naye nga agenda kuleeta kiku Khadija ku musente oli gwe yalina naye yasasula muzizezi yakolanga mu kusuubula ate era ngaali mukozi we nga era no yamusasula omusaala naye nga ntuyoze kasaala ke kali tuyoze sallallahu alaihi wasallam ko yakwata amahale najja kama ate yamuwa mangi piisi za gold 10 n'ezi piisi za gold 12 naye nga kumpi buli piisi ebalirwamu nga $3,000,000 eza Uganda buli piisi emu nabbi sallallahu alaihi wasallam amahale ge tegali gakusaaga abakyala yabasinga bonna yabawa amahale gaabwe sallallahu alaihi wasallam yali musajja alinamu ku ssente si ssente yali mumalirivu yali mumalirivu kubanga okuba ne ssente ekirala obumalirivu okukola ekintu kyembadde ngenda okujja wano waffe balina ssente ebakulira obukodo kyekituufu bakabaka b'obukodo okujjako abatono ennyo okujjako alla basaasidde ababiri abasatu olite naye obumalirivu mu kukola emirimu kyekikulu alhamdulillah imam toyanziza jazakallahu khair tusaba Allah wekitiibwa atugaggaze tuleke kugwa mu ttuluba lino ya rabbi amin imamu nabuuza nti singa omwami atabadde musiramu asiramuka olw'okunneegwanyiza najja abeera musiramu omulungi ajjumbidde obusiraamu nenzija simufumbirwa nfuna omusango nedda bwabanga asiramusirwa mukyala ntukizira oluvannyuma nti aggumidde mu ddiini bwe tubanga asiramusirwa mukyala ekisookera ddala tetukubiriza kusiramuka lwa mukyala oba lwa mwami kubanga abo si bantu ojja tuukayo nga gwali osiramuse
olw'ensonga wasiramuka ku lulwe ate akutunde oluusi mwami teyeesiza bulungi omukyala alutadde oba omukyala teyeesiza bulungi omukyala omwami yeebuuze kati nakima ki mu ddiini ne gwe nali njagala bunandeeseewo alina siramuka lwa ddiini so si lwa mukyala alina siramuka lwa ddiini si lwa mukyala bw'aba asiramuse mu bino omukyala natafumbira omukyala tafuna musango ekyo kibi okuba nti asiramuse lwa mukyala eri eba yali nsobi ebyo ebyansobi yadde ono oluvannyuma yanywera bw'aba yanywedde tusobola omutunuulira era afuna omukyala omulala omusiramu asobola okulekebwa n'afuna omulala naye waba asiramuse lwa mukyala oba lwa mwami nga kyensonga yokka oyo ate akkirizibwa kufumbirwa wadde okuwasibwa asiramuse olw'omukyala oba lwa mwami kubanga obufumbo enkya mu myezi 3 yenna mugenda kukyankawana bunakyankalana nga buza nti yandete eno mu ddiini kanzire ye waffe asiramuke lwa ddiini Imam tweyanziza jazakallahu khair saba Allah kutusasulira ebirungi byerero naga nti omukyala takkirizibwa kuyisaamu ddoboozi lye ng'asoma Qur'ani oba asaala nga waliwo abaami abatamuzira singa embeera yensanga mu swala nga wendi waliwo kamera eyinza oba oliawo okutwala bino amaloboozi gange awali abala abaami obusiraamu bungamba kola ntya awo asali mu kama kubanga kamera ejja piikinga amaloboozi egatwale ewali abaami ate bali betuganye awo asali mukama naam alhamdulillah onakati bwensala tahajjudi nesiva wensalidde paka subuhi neggwa nendeeta adhikari zange nenziro nenebaka imamu atugamba nti baraka wezibeera awaawaawo olwo ziba zimpiseeko oba nedda aga nti fe bawalabo mwebale nnyo okutusomesa kakati obudde bw'okumakya Allah bwogerako mu Qur'an naga nti wasubuhi idha tanaffas naam Allah yowa wajita wawu alqasam wawu yokulayira wasubuhi idha tanaffas Allah layira obudde bwa subuhi bwetugisalira idha tanaffas empewo gye bussa ya mugaso eri obulamu bwaffe ya mugaso eri organize zetulina muno kati kitamu okwebaka mu biseera ebyo era mu salaf salihin kyatamwanga okwebaka nga subuhi yakaggwa bwobanga akikoze bwatu nasalirawo tahajjud nasigalawo nasalirawo ne subuhi alindeko okwebaka alindeko okwebaka bwezinawera ssaawa nga 2:3 alyoke yeebake naye tekimukubiriza buli kanaku buli wasala solati subuhi mu budde bwayo kati ng'abaami bagenda ku muzikiti obulamu bwo oba ozikuse nga buli kimu kiri active olwakawiwo akakubako ako buli lwensala solati subuhi mu jamaa ako akawiwo ketuyitamu n'ogenda ku muzikiti buli kimu kakikuba nekiggulira noba fresh organize zonna boddayo neweebikka nebifuna akabugumo biddayo nebira dormant kati era ogenda okuzikuka kwegolola olunaku lonna osiba oli wiiki kati si kirungi kuddayo mukadde ako ng'akawo kakyali mu mubiri wakirinda ziwere nga ssaawa 3:30 oddeyo neweebaka era Anas bin Malik bwe yagamba mutabani we ti atanamun fi waqti allati tuqassamu fihi al-awzaq anti mutabani yali tabenga tiyalaba ku nabbi sallallahu alaihi wasallam amusanga yebase nga maze subuhi amubuuza nti webaka mukasira Allah bagabira riziki zitemwate mwebase omuvuga namugani sine kyenkola namugana nti atisuma dhikari suma Qur'an paka akadde kanako kumakya sanga paka nga sawa 3 nesi kirungi era omuganda aga nti otwotwe kumakya yensibuko y'obwavu nenga nabbi abitulagadda sallallahu alayhi wasallama ebbeeyi yange neyiyo ebirawo wakati wa saa 9 nga bukya mpaka sawa 3 ez'okumakya akakadde ke kasinga okubaako ebbeeyi mu bulamu bw'omwana Adamu ku programu z'eddiini n'ez'edduniya programu zombirira ez'eddiini n'edduniya era abakozi b'edduniya emaali entuufu era nabaddala ezessaawa wakati w'omwenda paka 3 baba bize bweziwera 4-5 nga abivaako abamaze okukola ate ne kusaidi y'eddiini abalungi mu ddiini akaseera simanyiyo musomi wa Qur'ani mboobevu ng'ejjudde eggono n'akawoowo nga ku 9-10 abamutulo simanyiyo mumanyi wa irimu va ku bino byaffe irimu bimaana alkalima ekigambo kibeta ilmu ng'alina ilmu
nga wakati wa saa 9 10 nga bukya bwaba mutulo simumanyi yonze ng'ogyeko ebyaffe bino ebya Allah tusasire Allah tusasire kati obudde eduniya ne akhira biri awo naliko n'omugagga olumu muhijja nagagga wano bamutahajibye muke ng'anyumya Allah mutukumire amina amusaasire ya rabbi amina naga nti zigenda okola saa 10 essuuti bamweri netaayi ez'okumakya 10 nga singa batannabyambala bagenda kufiirwa ssente empya n'enkadde essimu eneevuga 10 za kiro naye nga naggagga wandibadde olowooza yandibadde akyakoze eki akyafuluuta baguli naye ngaaga nti ssente zenyinza okufiirwa mu bamanejazi singa nkola ensobi awo kati webanga edduniya eri bwetyo ate akhira kati tetukubiriza kwebaka nga subuhi ewedde okujjako ku balwadde oba twabadde ne safaari eggulo oba twabadde n'emikolo netukutuka nnyo olw'olumu olw'ensonga naye nti nze puroguramu zange subuhi bwenebakira oba ogenda kutuukira ati kati ono ndowooza ekimuleseza ensonga eno yakijja eri waggulu ku tahajjudi yasigadde ku bulaadi bwe paka subuhi kati agenda okutoola salamu ya subuhi ndowooza asumagira ggwawo buggwi alinde amale duha alindirira duha egwe bwekibanga kya buli kanaku alinde duha ekya buli kanaku mpozi nga mukyala bataakole abamu munaye tomanya nga yakola mu dda bakitekwe naye bwekibanga kya bwalumu tuyinza omuleka bwekiba kya bwalumu tuyinza omuleka ng'omuntu tekyebereka imamu tweyanziza nnyo jazakallahu khairi tuli ku mukolo omuntu bulijja atasala swala tano gwe tumanyidde eddala asobola okutusaaza ku olwo ekiba kiyita jawaz imamatul fasiq kikirizibwa mu shariya omwononefu otusaaza kubanga atasala swala ttaano mwononefu imamu gwolungi tasala swala ttaano kati oyo tumite tutya jasi tasala busaazi swala ttaano kakati ekyo tetuyinza mulamulako nti si musiraamu kubanga abantu abo bateekulamu emiteeko ebiri atasaalira ddala nga ne swala givuma yaba murutadde waliwo omuntu nga tasaala kati nimune nava kumuyogera nti kakati daba mwabasala mwinaki wagenze kusaala naye obavuukulumanga nze tugenda kulya capati fembi kati omizola nabivaako tumuli makulu oyo kafirun murutad abavudde mu obusiraamu aba yabuvaamu imamu atakyogedde andiza kwata kyogedde naye ngaakina mu mutima era naye abavudde mu ddiini naye ffe tumulamulako oyo naye waliwo omuntu nga tasala lwa bugayaavu naye nga essola agiwa ekitiibwa n'abava okusala batya naye oyo aba musiraamu namulabako ng'agamba ne bane nti mbanaye munsabireko nange simanyi kyantuukako oyo musiraamu oyo aba musiraamu asobola otusaaza imam lwaki atusaza nga tulinawo abasaaza siba kitegeeza watuukire okusaaza nga tewali basobola ate ono abuuzizza ayinza kuba mukyala ayinza kuba mukyala bwekiba nga tulina abalala bonna basobola abasaalisa olitanu weebali nowange oluusi kijja nga Allah atera bitegeka nga mugagga muzigo hajjaji yagimala ye bosi waffe swala tano talinnyayo ku mukolo guno nga teyesolosa paka nabiveeko hajjaji bono Yusuf athaqafi yasazaako Abdullah ibn Zubayr bano basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam abalabako nabbi nebamusomako irimu basaza tabi'i talabako nabbi abamanyi balagabulazi nti kiba kitegeeza ono newabasimuononefu kiba kitegeeza waliwo amadaala agasse kubanga ono yalaba ku nabbi namusomako irimu abawaali yabalina otusaaza naye ba Abdullah ibn Zubayr Urwatu ibn Zubayr ne bamusimba mu mugongo n'abakulembera eswala naye nga omusajja kijambi yakyambadengenda okujja konti teyalaba bulabi ku nabbi kyokka sallallahu alaihi wasallam ayina n'embeera ze enzibu ekigambo kimu bibiri ng'ogunene bwe gutuguvaayo tubasabira Allah basasite naye nga ekyo kijja lwa buzibu si yali awo ntumukkiriza nnyo lwa buzibu nti tewali kyakikolera yaliwo oluusi ayinza okuba yalina obuyinza kati nga hajjaji yabasaazanga lwa buyinza kati mugeze mugaani ba Abdullah ibn Zubayr nga balina sirika busirisi kitegeeza nti eswala zabanganfu wallahu alam Allah tusaasire Allah tuwe okuyimirizanga weswala mu mbeera zonna ya rabbi
Imam tuyanza nnyo tusaba Allah kutusasulira birungi byerere ya Rabbi. Onabuza nti kitufu suratu Nisa aya 20 ekkiriza omusajja okutalaka mukyala we yadde ng'omukazi talina nsobi gy'akoze naye ng'omwami yagala kuwasamu mukyala mulala. Mwami bwe yebazeemu talina serezi wasa mukyala wakubiri. Osiramu bumuta mu suratu Nisa aya 20 nduza omwami gye yamwadde n'obujulizi. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an. Bikwatagana. Ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Eyo aya sitegeeze ekyo oyo kyataddeawo. Bwebujulizi ndowooza omwami bwe yamuwadde. Si bwebwo. Aya etegeeza mu kuvunula mu Luwarabu etegeeza wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin. Bwe yagadde okyusa omukyalo otekewo omulala. Ndowooza odi yakomyawo. Si kwagala kyategeeza ategeeza esooka aya ina gye ziva emabega. Kyekituufu. Tebitandikira. Kyayogerako Allah tekimabega. Esooka n'ayogera ku obufumbo bufudde ng'omukyala y'ensonga. Obufumbo nga bufudde ng'omukyala yeyambuludde yaleese ebireetedde obufumbo okufa. Kale ate wano nadda ku nsonga ng'omwami yaleese obuzibu. Imam kyoliisa okuleeta obuzibu sikimanyi. Ku ntandika omukyala yaleese obuzibu nga yakooye olw'ensonga ze. For example omukyala bamusanze ali mu bwenzi. Omukyala mujeemu muzibu. Omukyala yabafuuse ensonga obufumbo okumuka. Kakati wano nekijja kati walijjukira nti wali omukyala yaleese ebizibu. Kale ate wano mu talaka kubanga wanayogera ku talaka. Omwami yala kuwa mukyala talaka. Akooye omwami akooye takyasooka genda maaso na mukyala olw'ebirala naye wali omwami omukyala akoze alese fahisha mubayina ekyowono nefe ekinene naye wano omwami ayagadde okuta omukyala olw'ensonga zaabwe endala so si nti ayagadde bwagazi kukyusa muzise engoye bwe yebaze mutalina sente zinawasa mukyala wakubiri nti gwe nkutadde n'obujulizi buli mu suratu Nisa ya 20 kyategeeza wano nga waliwo ebyesi obuzima n'ofuna obutakkanya n'omukyala n'oyagala omuta ofune omulala nga mukyala yalina bizibu bye. Alhamdulillah. So si nti oyagaddemu bwagazi ekyo ekyokuba nti oyagadde kumuta buti takyakulabikira bulungi akigaana mu suratu Mujadila ekya Hawla binti Tha'laba ne bbaawe Aws ibn Samit radiyallahu anhum jamia. Aws ibn Samit yalaba omukyala yazaalanga obwana buddinganako nnyo nga buliraniganye n'asesebbuka nnyo kati nga takyamulabikira bulungi nayagala amute afuneyo omuto. Hawula n'atwala ensonga ze wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama era yamubuuza nti ayinza atya okunta ngende wakadi akala shababi obuvubuka bwange bwonna abweyambisiza abumazeewo n'amusongira nti ekifuba kyange kino kiraba tekyali bwe kiti Awuso oyo yakifudde yakikulusanyiza okutuuka olubuto lwange twali bwe luti n'agenda ng'amusongera ku bifo bye eby'omubiri ate kati aŋŋamba mbu ŋŋende. Allah nasse sura namba etwa suratu Mujadila qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki. Allah maze okuwulira omukyala aleese ensonga ze nga complaining olwa bbaawe Aws ibn Samit ne bamuyita ne bamunnyonnyola yazzayo omukyala ewaka kubanga ono amuleeta kulabikira bulungi n'omukozesa emirimu gyo egyaluleekereeke n'ataaguka n'afuuka bw'ato kati ate saa zino omutaalage singa adde alina byakoze nti mukazi mutambuze ensonga ndala naye jasi endabika kubanga ne gwogenda okuleeta era naye wanayita mmeka wabula eri aya eyogera mu kuba nti omukyala mufunye obutakkaanya obufunde bukyasula kugenda mu maaso mukyali mu ssanyu olw'okuba mukyala alina ebizibu alina ABCD niyagala omuta ng'ate wamuwa qintaran alqintar almal alkathir ate nno aya ereyogera ku mahari ereyogera kuwa mahari mangi qintaran ye almal alkathir waqad ataytumuhunna qintaran nga wamuwa emaali nyingi togimugyako fala ta'khudhu minhu shay'a ate omugyako kantu konna ata'khudhunahu
buhtanan okimujjako bawuli azamaanya awo ithman mubin era musango maaso ga Allah gwanagomola n'abuuza nti wakaifa ta'khudhunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha mwami gwe sebo ng'omujjako yaki nga olwedde buli omu yajjamu engoye eri munne ate mwali mwakula n'endagaano enywevu mithaqan ghalidha mwesuubiza ebinene mu duniya mwakola endagaano okuba nti ojja mumulabirira ojja mubeererawo ajja kukubeererawo tomujjaako maali emaali ino gye boogerako ge mahale ge wamuwa emaali gye boogerako ge mahale ge wamuwa amahale ga nyumba wamuwa amahale ga moroka wamuwa amahale ga abantu bagaba amahale namuzimbira kiliniki abo abaana abawala basoma medicine njagala ku kiliniki ge mahale gange nemuwa amahale kiliniki tobimujjaako bal okubeerako omwami omulundi gumu n'omukyala mu bedroom amahale go gonna gaba gakoze eki gaweddeyo obadde ogenda kujjawa ebyengeri ebyo byoli ku mukyala obikwatakwatako bwotyo gwenga bwenkutunula bisasule sente emeka kimala genda opakasa endala insha allahu taala kati aya tweyanziza nnyo imaamu ku ntandikwa yina watugambidde yali Ali radiyallahu anhu eyatugaana okujuliza Qur'an kwa kati atono yagitadde aya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ayinamu amiru umma gwe yali asindika mu katundu akolo bwamiri ngo boga nti musaza lye kisoro seka kikuwerezo bera amiru weyo namugano okwesa Qur'an ngo yayesembesa olwensonga nti ebisere bimu omuntu asobola okwesembesa Qur'an nayisawo kyayagala nga mulayini nfu nga yenyini aya gyesembesa ntuufu yo aya naye nga wajjakwatagana nabyataddeko okwesembesa aya za Qur'an al-Karim otekedde okuba nga oli mumanyi waayo tafsiran wa qira'atan wa hifdhan ng'obimanyi okusoma n'okukwata n'obivunula tulifena kituufu nnyo naye so sigamba gwe nze naliko e Dubai manyi oluwalabu kati olaba aya wa in aradtum istibdala zawjin makana zawji enzikiriza okuta omukyala bwe bafunyeyo omulala replacement yayagala kubira nti waliwo talaka nitubeere benkanya imaamu ono bw'abanga naye azadde ku baana abawala nabo bazanyirweko batyo toyinza kukyagala muwala oba mutwale nga yakava ku university emyaka 3 yenna azaddeyo wana bubiri badampinge kubanga okusesebbuka balina gwe balabye omulala wa senior ya drop out gwabaleeta nedda kidajja kyagala masikini bona obikola omwana waffe osimira kinnya abaana bo gye bagenda okufumbirwa nabo gye bujja mu maaso saba tusasira Allah tusonyiwe ya rabbi imamu tweyanziza nnyo nga kiramulwa kityo okugenda okulaba omwana gwe bakazaala ne muteeka sente mu ngalo simanyi naye ndoza kyemmanyi kumusomera dduwa ne abaana bazaalibwanga nga nabbi wali sallallahu alaihi wasallama babalitangewa nabbi sallallahu alaihi wakudduwa ne yabawanga babalitanga lwa bintu bibiri tabarrukan wa tahannukan bafune omwana afune baraka nabbi amusituleko sallallahu alaihi wasallam afune kudduwa ekyokubiri nga nabbi agaye entende namwaka kasukali akava mu ntende naye ekyogaa nti omwoyo omutwalo sinza kiramulako nti kikiriza oba nedda imam naffe nange wano nyina omwalimu wange gwenzikiririzaamu ku ddiini gwe nnyinza okutwalira omwana wange gwe twazadde naye olw'ebyo ebibiri nedda ekyogaa nti omutwale tabarrukan omwana ajje baraka ku sheekhe tetuyinza kiisa olw'ensonga nti ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yaliko baraka nga ye yaliko baraka ye sallallahu alaihi wasallam teri kubuusabuusa yaliko baraka naye ffe abaffe tetuyinza kibiisa ekyo nti baliko baraka kubanga oli yali maasum ng'akuumibwa obutagwa mu mazambi ekitaliko ffe abawalimu abasigadde ate bwe kiba kyagga yantende nawe ekyo kyekolera nga tumutute bwa mwalimu nga tumutute bwa mwalimu wabula nagaye entende alina kakasa obuyonjo bwakamwa kubanga guli omusaayi omuto guba guli sensitive nnyo kukantu konna nnyo ate guba tegunnafuna kirwadde kyonna naam alhamdulillah imam hakika eno tujogeddeeko ku mwana oyo aqiqa omwana okumuhannaka buli muntu akikole okumuhannaka mpozi okivunudde otya kugaya ntende
n'oteekamu kasukali. Entende nga tezirabika waffe mu kyalo wansi. Entende nga mulembe guno mumukuze mufunye n'omukisa ffe twakulira ziri wamu mu kibuga. Mujenkaaga tewali ntende naye kati mulembe gyammwe gino entende ziri jjudde mu butale si nyingi nnyo kubanga omwana omuto n'entende ekitundu ky'entende tasula kitana gyakirazi. bw'otegera nti omukyala muzito muziteeketeeke entende genda ekampala ozigule. Genda olowooza za mmeka? 1000 oba 1500 sente ntono nnyo zigule zitereke. Ate Allah yakola entende kyekyokulya ekya sizoni zonna. Tetera kubaawo mbu ate kati atutwagenza gitukako nga inones. Allah yagikola tekiba mu preservative. Ziri inbuilt. Allahu akbar. Allah yagikola ziri muli. Kyolwo ekirabanga embeera ekyankalana nga kyeyongera okwereservinga. Era baga nti entende emala emyaka 10 okutandika okwonooneka. Emyaka 10 okujjako ng'ogiterese bubi nerumbwa amazzi oba ebiwuka. Wagitereka obubi. Naye banga eri safe wayita emyaka 10 ngeri kwetandika okulowooza ku byokwonooneka. Allahu akbar. Ate nno sitegeza nti erinonekerawo era nizo tulayo emyaka emirala etandika nizo tulayo emyaka emirala nga 10 okola nti kati yayonooneka. Kakyola kyekyokulya ekya winter ekya summer ekyaki buli wonna kyo kiri all seasons. Alhamdulillah. Tweyanza nnyo Imam. Bazadde bannange abaana baffe tubasalire aqiqa tugenderere nnyo akaseera k'okuzaalwa kwabwe. Taata weerwaneko entende zibeerewo. Tetulina Imam kyakulya kirala oba bwe nfuna ekiwomberera ng'omubisi gw'enjuki guyinza okukola entende wezimbulidde. Sikulyanko paye Nabi Yohana kangana ntende sallallahu alaihi wasallam. Lwakubanga ate omubisi gw'enjuki gulina mu karakita yemu n'entende. Era nagwo mwangazi. Nagwo timuli preservative. Nagwo mwangazi ku myaka nagwo nga 10. Allahu akbar. Ebimu ku bintu ebyokulya n'ebyokunywa ebiwangalira ddala nga temuli mu magezi ga mwana Adamu. Alhamdulillah. Ebirala byonna biwangaza bw'otyo bitagisa amagezi ga bin Adamu. Busamu mudagala. Ate nga nagwo butwabulabye. Naam. Alhamdulillah. Imam tweyanziza nnyo jazakallahu khair wa ahsanallahu ilaik. Amin. Onaga nti wakati w'omuntu eyambeererawo mu buzibu mu kaseera ng'embeera enkaluubiridde najjanjuna ne maama wange nsooke kuyambaani. Toddangamu n'ogeraageranya omuntu yenna ku maama. Obulamu bwo bwonna obusigadde toddangamu. Imam kituddiremu. Tekakutandanga obulamu bwo bwonna n'oddamu ogeraageranya n'omuntu yenna ku maama wo. Tokiddangamu. Alhamdulillah. Emyezi giri 9 emyezi gye bayita 9 n'azimba face n'ajjula embalabe n'alya ebitaliika n'azimba ebigere n'alya ebitaliika n'akekejjana tasobola kusituka bulungi awo kusitukira ku bisenge awulidde embeera n'olubuto ne limusimba ate face n'agigira bw'ati ng'ojja omugeraganya n'abasigadde bano banasasula fiizi biberewo ebityo nga bw'azaala byonna biggwe ate ne lubanga olutandika obutandisi olunaku lwakuteeka ku dunia egyo emyezi ng'ena n'ataddamu kwebaka okumala ebbanga oyo toddangamu mugeraganya na muntu yenna simanyi sasula nnyo fiizi nyingi nnyo nasooka okuva ku poni paka university abo bonna muzannyo bandiziweereddaani singa tewajja mama muveeko oli eyayita 2 bano gye bakulabidde Sheikh waffe Abdul Hussein Al-Badri Al-Abad alimul Madina Allah msasire yatugamba olumu darusu naga nti emyezi gino 9 naga nti emyezi 8 ngikusonyiye guno ogumu gw'obonsasula tolina kyonza muwa omunana guleke gumu gwako gw'obonsasulamu ne bozimba 2 ne bomu oba president ne bomu oba queen tolina kyonza kukola kisasula mwezi ogwo. Allah gwadde okimanyi nti okuzaala obuzaazi akendeza amaanyi ge. Mukyala bw'ateekawo omwana amaanyi ge gakendeera alina kyasalikako. Kati ng'ojja omugeraganya n'aba school fees simanyi yafunira visa egenda mu bazungu. Maama ali mu kategori yiye bw'aba Allah w'ekitiibwa bwe yajjako okumusinza gwe yatuddizaawo. Maama muleke salla batukumire bamama baffe. Allahumma amin. Atuwejjana nabo ya Rabbi. Allah atuwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe eri bamama baffe. Amin ya Rabbi. Amin. Si byangu tusaba Allah bitwanguyize ya Rabbi. Imam tweyanziza nnyo jazakallahu khair. Amin. Wa ahsanallahu ilaik. Onabuza nti tukubirizibwe era kanyanga tetunnasala dhuhuri. Ku lunaku lw'ejjuma nzikole ntya? Ku jjuma teziriiwo. Juma waliwo tahiyatul masjid. Kyeki?
ekiramuso ky'omuzikiti kyekiriwo ng'ejjuma tewali kabliya ejjuma terina kabliya ina badiya lakanya bbiri naye kabliya terina bwe tugimala ejjuma eyina eraka ng'ewedde nnya ezimu ebbiri nabbi yazisaliranga masjidi sallallahu sallama ebbiri nazisalira mu maka ge afdal salawatillahi wasalamihi kati nze afudde ku dduuka imaamu ezo nzikoze ntya endala nzisalire ku muzikiti endala nzisalire wali ku dduuka kikulu nnyo okusalira ku dduuka eswala ya sunna anti eswala ya sunna ng'ogyeko tahiyatul masjidi eswala ya sunna ezitowa nnyo nga teri ku muzikiti imam ng'ogyeko zino ez'ejjuma z'ogamba eswala ya sunna ng'ogyeko tahiyatul masjidi ne zino ennya eza dhuhuri tetuli ku jjuma zonna swala eza sunna ezisigadde ezizitowa nnyo nga teziri ku muzikiti zikola ebbeeyi nga ziri waka mu katale ku dduuka mu ofisi yange mu kakolido muki za bbeeyi nawulese kaalifi ng'agamba nti enjalo wakati wa sunna gy'osalidde eka neyo ku muzikiti yenjalo wakati w'esswala gy'oleese ku muzikiti ya farudha neyeeka baasi eya faradha ku mwami lwegenda ku muzikiti ezitowa nnyo bali yentuufu ate eya sunna buli eva ku muzikiti nedde wakaba mu ate yeyebbeeyi lwaki terimu nti maze kulabira ku gundi ng'asaala golowooza okutuuka mu ofiisi yo n'oteekawo omusala osalira akabbiri fenno tumanyi wabutaba nabukkiriza bwamala okusala atambula butambuzi kumbe aba bulina yababaze dda olwensonga nti mu ofiisi obuzaabuzibwa n'ebirala ne bino ne biri ewaka otuuka abato bakusika empale onayagala kulaga ekyuma ekyamukonya akagalo ono alina bino ona ne bakwerabiza nekirala mu sunna zino ku muzikiti oyinza okulaba abantu bayimusa okubasaga nti banagona omusajja yaba atasala ku sunna naye neterikalaka bandabe essula ya sunna ezitowa nnyo ng'evudde mu masigiti waka office mu dduuka mu katale mu akedi yange mu kodido yange era gwatugambagalaji gwatugamba wano ti nabbi sallallahu alaihi wasallam olwayingiranga ku subi ku masjid era nakimeswala bwekyabanga kubanga yagendanga okujja nga eri yagimazeeka bal ye nabbi sallallahu alaihi wasallam wakati wa salatul layli ne kabli ya subuhi wabangawo kapiriodi kafunda era kyolaba bakugamba nti yasalangira ka 13 yasalangira ka 13 kumbe ziri 11 ye layiri nezine ndala 2 eza kabli ya subuhi kubanga zabanga zikoze ki ziraniganye alhamdulillah tuyanza nyo imam saballahu tusasulire birungi byelele ya rabbi amin ya rabbi onabuziza nti atahiyatu lillahi wa tayyibatu wa tayyibatu wa tayyibat atahiyatu enjawulo yeriwo olwo enjatula nga sina kugenda oseeka munaffe ina tulaba atuuliriza wandibadde otwala obuvunaanyizibwa noddayo bupya n'otulewa sheekhe wo noddamu n'omuyitiramu essala yonna bukolokolo mu lwatu nziramu oba sheekhe aneetaaga ssente oba musasula budde bwe funa sheekhe wo mubeere bantu babiri omuddiremu essala yonna okuva mu kufuna wuzu kwaziina kukima ogisaale yonna mu lwatu ne ku mavivi ne ku sujuudu netetahiyatu mu lwatu addemu agirivayizinge akutereeze mulimu ensobi nyingi ogamba haji oba omusiraamu wa bulijjo fenna noonya sheekhe wo haji noonya sheekhe ekiba muwa ssente zimuwe kubanga kyogula kya bbeeyi okimanyi nti eswala zetusaala bamuzeeyi kyeyune abawali mwe batuleetanga ku mizikiti nze batuyigiza nga tuli bato nga tulumba biyimbe bamuzeeyi muswayiri betukyaliko naye ngaomwana omuto bwomumanya ayogera n'ekigambo alamanya kyekitegeeza bwe tulira obuyimba bwewayimba nga munasale nga bwa luzungu kati bwoddamu okukayimba bwokafulumya luli walinga oyogera bwogezi nga bifu tebiteredde naye kati owulira nti twali tutegeeza kino nekino nekino kati neswala bweterimu ensobi nkuyanja twatula bubi ebigambo okugjako abaafunamu omukisa ne baddamu ne basomera mu bukulu bwamasheekhe naye ge batula ebigambo naye abasinga kufa bali mu wino mu katale mu azakeedi mu office babanka balooya eswala zaffe ezisinga twabiyiga mu buto mu bazeeyi mbawalino imamu olowooza bakiwona tuli bangi abakiwona batono nnyo kuba naffe abamu tugezeza kukendeza engoye ekirevu tukireseeko mukyala ne ku maaso abisseeko ng'enfulumya y'ebigambo by'omuswala ya rabbi tefaanana kyali tulina okuddayo tulivayizinga ensonga eyo
totya kuswala wa sheekhe mujja kuba babiri gwe musayi mubeera ate ekyo sheekhe ng'oyogerako baba bansa bamizi talina buzibu ne bagamba nti mpa miliyoni 2 ziteekeyo kubanga kyogula tekisi kya miliyoni 2 sikigula miliyoni obwo busente butono esswala eddemu etereere yadde teriyinza zikusaba ataliyo ngazagazaaki omufunire muwuzu ng'akulaba baba mukyala agende babakyala banne atandika okuati afune wuzu atajjeko afune muwuzu asomeddwayo okufuna wuzu akime azina akime attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibat enjalo sigitegedde kyetwogera ekyo kyekituufu wattayibatu kyemutugobezza wattayibat enjatula gyokomya okubyatula nebitereera esula gyekoma okubanga erina effect ku mutima effect ku mwoyo ndoza ne mulayini mamu tusobola okuyitira mulayini okutegeera amagamo ku makulu tuterezeza enjatula maaso ga seeka neba Quran al-Karim gyokomya okugyatula obulungi neyatuka bulungi nawe kenyini ofuna ekuwomera olwoyatula obulungi musanze munnange ekigambo swala mbutuufu tuddeyo tutule wansi wa imaamu ennaku nga ziizo enjatula y'ebigambo eterezebwe n'amakulu gatandikibweko mpola mpola insha allahu tabaraka taala. Imaamu tweyanziza nnyo sawala wekitibaako tusasulire birungi byereere. Onabuuza nti kiva ku ky'omuntu okuggwamu essuubi biki ebireetera omuntu okuggwamu essuubi? Esooka okuggwamu essuubi kya bulabe. Allah tugamba nti wala yayasu min rahmatillahi illa alqawmu alkafirun. Suratu Yusuf. Ya bunayya yadhhabu fatahassasu min yusufa wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmu alkafirun. Nabiyullahi Yaqubu alayhi salam agamba batabani be mugende munonya abaana bange Yusufu alayhi salam nemunne temugwamu essuubi ekyokugwamu essuubi n'obeerawo nti sikyasuubira biganye kyabantu babuladde emyaka gigenze bajemu ekyo baafadde mukkiriza tagwamu essuubi. Ekyeta okugwamu essuubi butesiga Allah nti akulaba akwagala era akutegekera mutamwesiga ti myaka 3 nkola sente zibuze nazifuna nze naye kambive maze myaka 15 siraba ku mwana nkyazadde nze biganyi togwamu essuubi. Allah tabaraka wa taala akulaba akutegekera ate no mukutegekera kwe yeye amanyi n'ebitugasa guyinza okubanga byopulaninga bya bulabe gyoli naye yeye amanyi ebigenda okugasa. Wakireta okugwamu essuubi kujjawo bwesigibwe mu Allah ate nga kya bulabe. Kati mbo obujje mu Allah obuteeke mwana simanyi oba mu yembe ne lubaale Allah tusonyiwe obwesigwa bwo obujja ku Allah essuubi ligenda kuggwamu kubanga lwotunda bwoti tulabawo essuubi lwotunda bwoti tulabawo essuubi lwotunda bwoti tulabawo essuubi lirekewa Allah tabaraka wa taala. Allah aleeta nasuru mu kaseera k'otasuubira. Allah aleeta nasuru aleeta ekintu kyonna mu kaseera ate mu mbeera gy'otosuubira. Mu kiswa ya Allah mwazikiririza Firawuni. Allah akbar. Ekkubo lyennyini Allah mwataasiza Musa lyazikiririzamu Firawuni. Kubo lyerimu. Musa we yayita Firawuni naye we yayita. Ono namutaasa namuzikiriza basi. Oyo Allah wa tabaraka wa taala mukubo lyennyini lyolimu mulabanga ensi ekaluubiridde ate awo wennyini mu bukalubo innama al-usri yusra. Ewabeera obuzibu ewabeera obwangu. Olubeerera obuzibu bubeera alhamdulillah ewabeera ate obwangu. Ebintu birabise bingi nnyo mu mbeera ezewuunyisa ng'omuntu ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo naye ng'ate mu buzibu omwe nnyini mumuli obwangu. Waliwo omuvubuka gwe nasanga wano ng'ava mu Bawarabu mu nsi emu mu nsi z'Abawarabu yali agenze bino byebagenda okukola mwana wa bulenzi naye omwana w'obulenzi bamukulusanyiza ewaka Abawarabu bamukasusa ebweru ekiro bamutute ku street bamusuddewo atudde awo alinda bukyanonye gy'alaga n'ojja konvoyi kumbe konvoyi eya kabaka afuga ensi eyo kabaka yennyini yabalaba yamulaga nti abayi waliwo omuntu gwe nnengedde atudde wali mudde emabega tulabe. Allahu akbar.
nga bamuleeta kiki kibaba nankani najja kukola ndi waffe tuli banaku namuzimbira ennyumba wano neza apartment Allahu akbar walillahi alhamdu kati muvundu ali kuno kumutulugunyeri bamusudde kumballa atese ano ebalina mu kawinta kati ngina sula wano mpewe enfuba mpaka ebona kinyi kyanda bigendaga kumbe Allah yateekawo nasu wao musanga lumu ku Jafasa ina sindi ni mugandi wanje nabinyumiza la ilaha illa Allah ninduzo basaga nadaga contacts nadaga bizinde byalina nadaga muruka javuga ninga subhanallah Allah yagenda okukola obukozi yagenda okunonya obukadde butana afune kapoloti nakaki yavayo nga naggaga wi Allah Imam al-usri yusra ewabeera obuzibu awo just afitagamu ekintu eki sabr ogumikiriza butamuvaako butamujjaamu suubi abagenda kugula Imam obutagwa musubi butuuka eno ku yevuluze mazambi naga nti nze ne bwensalira nsalira bwerere anti yatugamba nti ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia kuba banje ddiini bagivaako oluva lwakuga nti nze ebbanga lyennyendedde ebbanga lyenfuyidde emindi ebbanga lye yatugambye Allah nti abanadamu bange baddu bange abimaze okwevulungula mu mazambi yonna nga Juda asaabanye la taqnatu min rahmatillah tosubitogwawo tokutukawo na kusaasira kwa Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia Allah addamu nagakusonyiwa n'onaaba n'oddamu n'otukula togwawo na suubi togwamu suubi wadde gasusa amazambi asobola gakusonyiwa era sheekhu yabuuza nti bwe gasuka obungi gasinga Allah obunene gayinza tekisoboka kati ate akawulyamu ako tenakyawulyamu gasonyiwa yabuuza kinene kubanga bwogamba nti gasusa obungi gaba gamusinza obunene tekitasoboka naye tene waayita gakusonyiwa tekisoboka basi esuubi terikugwa gasusa obungi gasinga omutonzi tegasoboka eddiini osobola okwerwanako okuva n'olwaleero n'owumuza emmindi n'owumuza byonna n'ositukiramu mbadde manye emmindi yabakadde byali byadde ebyo ebyabalaala bakwatanga emmindi zaabwe nakwata mentezi bajjajja bakadde naye ate yabuti yali yashiriki nno yabu yali yasigala ndowooza sort of sigala byakyuka munaye kati ene Kampala mindi ya mukulu omulimu munene nnyo Allah gututaase yali nengi sindi kulabika mu bakyala bakyagaza kya bakyala ebizibu Allah akbar oyina omukyala gwe wattotola yali mulungi nnyo najja takozesa kaseera kali kufumbirwa nati kati abakyala agira n'abanga Rusi emyaka wakati wa 2 mpaka 4 kubanga omukyala ya wakati wa 2 na 4 wabirire webbeeyi najja takozesa mukisa ogwo abami ne bamwetanira nkuyanja n'abagaana agala bagagga agala bamurukaga alina byetaago byamaanyi olwefaanana kati tayimu etuuka ebiseera ebimuyitako kati watuuse mwana ayambuka kati ate bwayingira mwana okudda eri enfaanana ye abami tebasika mangu tesikiriza kati ekiddako alina bayisa mmindi kubanga mwetaavu eri akasente kino nno kigenda eri abakyala bonna abatatuula kufumba mu ddya-limu abatatuula kufumba atalina bugumiikiriza naye naafaanana obulungi nga bwogambu oli mu kaseera ka piikiyo omukyala agenda n'abango naafumbyewo emyaka 3 azaddewo akaana kamu n'ataguma n'abuukawo n'agenda n'afumbawo emyaka 3 azaddewo akaana kamu n'ataguma n'abuukawo n'agenda agenda okumaliriza okuyingira na 5 nga tekyali agamba naye nga tena waatudde ali mu kazigo ruumu egi kubanga bano banne be yandibadde akola nabo bazimba obuyumba bave mu muzigo yaddukangayo era gwe weetegereza ennyo abakyala boosanga mu maka agatudde nga maka manene biidhinillah manene gatudde ojja kulaba nga aludde mu bufumbo naye nga bwambirigo waje buli awo nga akaserengeto keereere nga bwambirigo n'aguma ne bagizimba ne bagiyingira alhamdulillah naye bambuukabuuka kale ekivaamu ali mu karenti kali ruumu 2 zibuze takyalabikako mangu ate nno bwe yabuseegwera nga bassamu emmindi abaite kifuba naki la ilaha illallah olayingirira ate neshiriki katya Allahu akbar ayingiridde shiriki kale ekivaamu bwagenda agifuba nga n'agirwamu ennyo n'akuguka kati nga naye afuuka te musawo nga yajjanjaba banne
naye nno byonna ki ekimutuuseyo anoonya busente bwamubeeza mu karenti kano anoonya kasente kamubeezaawo oluusi n'obwana bwazadde tebulina kufuna birungi emirimu gya buvunaanyizibwa oba nti busobola omusasulira akayumba oba omuzimbira kati ebyo byonna byonna byewala bitegere kubanga wakati w'emyaka 28 omukyala wakulu bugumiikiriza omwana afaanana obulungi muwala waffe tumugabe ng'akyali mu kaseera kaako ke kamuyitako ebinadda kutuyinza obutabisobola ya rabbi kyakubiri wenna alina obufumbo bw'olimu bukwate bulungi gumako bukwate bulungi gy'osuubira nti be bali obulungi tebali bagumi bugumi gumiikiriza fa inna maa al usri yusra maasawo embeera lajja gitebenkeza insha allahu tabaraka wataala imamu tweyanziza nnyo sawalla kutusasulira birungi byerere ya rabbi nabuuza nti sheekh salatul fajiri eggwako saawa mmeka kuba mu winta neebaka nempitawo tetuyinza kukiramula ekyo kubanga solati subuhi eyawukana okusinzira mu nsi kituufu kati abali fesina winta wano asaana abuuze bamanyi b'ensi ye alhamdulillah imamu tweyanziza nnyo wano waffe uganda mu kaseera ke tulimu munderera mu kampala wano saa nga 12:35 solati subuhi ebeweddeko wano mu uganda mu kampala wano wenjogera si ggulu si lira naye wano mu kampala mu biseera ebyakati gwe twogerera kati essaawa bwe zityo 12:05 5 minutes past 6 ebeweddeko kubanga katangala kuba kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajra fi al-ghalas al-ghalas kyekizikiza naye nga kisemberedde akatangaala kizikiza kisemberedde akatangaala awo nabbi yasaliranga subuhi beta ghalas wano gharasi yaffe nga bw'otuwadde wali oweggwera gharasi yaffe eri mu budde ki zize gambye 12 okutandikako 11:45 11:40 mpaka 12:00 mu biseera bino kubanga era bijja kyuka kituufu Allah bikyusa awo wali galas alhamdulillah tweyanza nnyo imamu onoga nti seekomu yatusomesako natuga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwako basahaba be yababuuza ani yasooka okutondebwako adamu alaihi salam naye ne bamuga nti ffe tumanyi adamu alaihi salam nabigaana nti ye yasooka okutondwa abuuza nti obutuufu bwa kino buli butya eyo irimu ya kunyumya mbonyumya si bituufu yakunyumya mbonyumya kwali kutwaliriza budde ate yenyini nabbi atunyumiza sallallahu alaihi wasallam nti yasooka okutondwa ye adam alaihi salam yasooka okutondwa awwalul bashar omuntu asookera ddala nabiyullahi adam alaihi salam irimu ya comedy nam alhamdulillah imam tuyanza nnyo jazakallahu khair inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin allah ezo family yazisitula ebbeeyi family esinga okuba ey'ebbeeyi eya nabi adam okuba nti awalul bashar omuntu yasooka okutondebwa istafa yazironda family ezo adaman nabi adam alayhi salam awwalul bashar ate nuhu ne family ne bayabbeeyi kubanga ye awwalur rusul ye nabi ye rasul asooka wa ala imran enyumba ya imran yejjulamu abalongofu bangi imran hanna maryam ne isa alayhi salam eno enyumba etawanye duniya eno eyo nyumba eya ali imran jesus ate born again ate protestant catholics mario wewe kisawe byonna eyo ala imran eyo enyumba tesaaga kivula Allah nagisensula bulungi nnyo mu Qur'an yo nagitematema tewali nyumba gyatematema ng'eyo kubanga yali atumanya jatubuzaabuza era yasigala nabbi bonna enyumba gyasinga okuba obudde ali imran amaka ga imran ali imran kigeza maka enyumba ya imran yani rajulun salih fi bani israil yali musajja mulongofu mu Baisirairi nawasa mukyala we hanna id qalat imra'atu imran mukyala wa imran hanna ne bazaala omwana gwe bayita maryam era naye alina essuula ye suratu maryam ne bagenda bazukuza eŋŋoma enene ne bagenda bazukuza nabiyullahi isa alayhi salam eyo ta ali imran bantu bana imran hanna maryam nabiyullahi isa alayhi salam eyo ta ali imran yenyumba eyo kitambuza ba'daha min ba'd bitegeza anti beyo
ate ono yazaala ono olulyo ono muzukulu waabwe etambuza ensi yakanajinaja ye famire alhamdulillah ati ogira ne Mariyamu ye Mariya omutuukirivu naye bamunandisa ate ebitiibwa ebirala naye bamusinziza ate Imran yali mwami munnaddiini nnyo ngaweereza ddiini kyekyamuleetera okunoonyera Hanna nga naye mukyala munnaddiini olubeerera munnaddiini anoonya munnaddiini imamu ekyo kitugambe munnaddiini anoonye munnaddiini kati kristo erimu ebyokuyiga ebiyitirivu Hanna mukazi wa ddiini sisita wafumba wa nabbi Zakariya alayhi salaam labeera bwe kagatta Hanna afumba wa Imran rajulun salih sajja mulongoofu bitagambika aweereza ddiini munnaddiini muzibu kati bagenda okuzaala Mariyamu Imran yali afudde teyalaba ku Mariyamu wadde second alhamdulillah kati Hanna baali banaku yimiriramu awo imamu ndowooza tuyigemu nti omukyala Allah bwajulula balo n'atalaba ku mwana tusigale obwesigale nga tuutaddemu Allah nga tewali buzibu kati ate bano tebafuka ate bamutindo nga ne Imran teyabimanya nako kiki kyetwagambye nti obulongoofu bwa muzeeyi taatawo maama bwina akakwate gyolaga nawe yali yafa dda naye munnaddiini muvundu eddiini ye yonna Allah n'agifuula ensonga mu bulamu bwa kakati Mariyamu bamaze omuzaala Hanna abuuza omwana ngenda mulabirira ntya sina kikumi balina family members balala bangi n'abagagga baalimu mu family ya Hanna n'abuuza omwana mukoze ntya nagaka mutwalire sister afumbe wa Zakariya wadde nabo tebalina ssente ne balina eddiini Allahu akbar omwana nka mutwalire muganda ng'oli aja afumbe wa nabbi Zakariya tebalina ssente naye balina eddiini so nga waliwo families yayina nga bwogana nti okutwala omwana ewayise mu mazzi ng'olina ne family member bakubuuza omutwala waku bonna nga bwayise mwagazaki Allah atuwe eddiini ya Rabbi yagaana yamanya nti kamutwale mu mazzi yeye eddiini era alaga nti wakafalaha Zakariya nabbi Zakariya alayhi salaam yalira Mariyamu n'alira omwana oyo nabiyullahi Zakariya alayhi salaam ekyokuyiga ekiri awo yalikawo ba family members abagagga bavundu kubanga teri ddiini n'amutwala owa family member nga banaku tebalina naye lwaki wali obugagga bwaki bw'eddiini eyo tuva mbyentegedde nnyo omuzadde ayagala abaana be banguyire obulamu bwona abategekera eduniya n'enkomerero ye nga yeyekwate ku ddiini yalina okusooka okuba number 1 kubanga alina akakwate ku future yaabwe ali muraani n'ennaku ye ebyenfuna gye yawangaliramu yeeripa ku ddiini Allah n'ategekera family n'olwalira ensi yonna n'olulyo lwonna Mariyamu kitegeeza khadimu rabbo Allah aweereza omulezi we kubanga Hanna yali ayagala nnyo okuzaala omwana omulenzi mulayini ya taata we abeerere nga kitawe mu kukoleza eddiini n'omuzikiti naye agenda okulaba inni wabaatuha untha nzaddemu muwala walayisa dhakaru kal untha naye omwana omulenzi talinga muwala omwana omulenzi aweereza nnyo eddiini omuwala afuna ebimukugira okuweereza eddiini wa inni sammaytuha Mariyamu naye kamuyite Mariyamu aweereza Allah we oba oliawo yamanya Allah bw'anaamukozesa n'agenda abaterawo omuzzukulu Allahu akbar nabiyullahi Isa alayhi salaam Allahu akbar saba Allah wekitiibwa atuukuba bannaddiini Allah aginnyikize mu bulamu bwaffe Allah agiyisizeeko n'ezzadde lyaffe okwanguyirwa byonna ebitegeeza obulamu ya Rabbi nga tusemberera okumaliriza imamu tulina ebibuzo nga 2 nabuuza nti yebaziza nnyo empeereza saba Allah akkiriza Allah atusonyiwe natusabira eddwa Allah atuwe istiqaama eyaddala imamu mbuuza bwe nsoma essula 3 buli ku makya era mbalibwa mu basenka Qur'ani وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سورة الفرقان ombaka sallallahu alaihi wasallam agenda kuwolereza abantu ba ummeeno nnyo agenda kuwolereza nnyo ummaye sallallahu alaihi wasallam naye ku nsonga y'obutawa Qur'an biseera n'ogisenguka ekyagenda tuta agenda tuta nti baabo kugumanyi kyono bakolera ku nsonga yaki naki Qur'anul Karim obutajiwa biseera agenda tuwayo ku yawmul qiyama jatuwolereza ebisigadde naye kya Qur'an agenda tuvaamu baabo bagisenguka gumanyi
ebisigala jatuwolerezaako naye Qur'an teri kibadde okusenga hijranul Qur'an okusenga Qur'an kulimu ensonga eziwerako ensonga esookera ddala hifidhuhu okusenga obutagikwata eyokubiri tilawato okusenga okubanga togiwa budde gisoma ekyokusatu attahakkumu bihi ogiramuzisa ekulabikako okuba nti ekufaanana olid okubanga wagikwata naye nga tekulabikako tikina makulu oba wagisenguka ate osingako n'atagikwata naye nga waba ayogera waba atunda waba agula waba awasa agifaanana Hasan al-Basri yagamba nti nga bwajja bwatoloza hafizu bwaba agula aloza hafizu bwaba afumbiza oza hafizu bwaba awasa oza hafizu oyo yaga nti alikali okusinga yagikwata yonna nga tebafaanana yadde ng'alina kusooka kuga nti ate nno nze ndi hafizu wakundabanga nkola ebitagifaanana naye nagikola ki era kibulayi Hasan al-Basri yakigaana totugamba nti oli hafizu al-Qur'an gwe totugamba yasirika birala binaatugamba lwaki otugamba ffe tujja kukulaba bulabi engeri gyokulaganamu ku mulimu n'abaana b'obuwala engeri gyoyisamu mu kibuga tumanye nti hafizu al-Qur'an ngaobukomu yagamba banne nti omuntu alina ssente tazoogera kasita oli akiyisanga mukuba nti nze gwe mulaba nyina ssente aba tayina lwaki teri yazina azoogera kati tunategera tutya kubikolwa kati bwekibanga ssente obusente zezifaananye zityo butya ate amateka ga Allah kati bwaga nti sula 3 buli kanaku aba asenguse Qur'an takuma ku kusoma busomi ayongereko ebirala aleke kupakinga awo yongera kulwana ayongereko kwata amakulu gano go tegatuvunanwa nnyo anti kyekyo ye tunaje netulabikako etya nga tetubitegedde teyinza kulabikako nga togitegedde teyinza kulabikako nga togitegedde kati ekyokulabirako omuntu akwata Qur'an al-Karim waba agenze mu restaurant okulya emmere for example oluyingira bwati n'amaaso negatunula bwe gati aba alabye dda Qur'an wemugamba okutuula newemugaana kati anategera etya nga tamanyi makulu ne taxi yingira mu taxi kyala yambadde obubi ennyo ate baagala okutuula enkuyanja wegobera omanya nti Qur'an simbuli kati ebyo byonna Qur'an ekulabikirako mu byonna omuntu akwata Qur'an waba ayumbye na banne era esigale musirenjegere nga n'ebigo byafuluma mu bisoboka niye akuba wagagambo olumugambako nti bannange nange ni muntu nyiiga awo nadde nyinyize kuba waga agagambo olwo bamugambyeko nti ye ekwata Qur'an omulamba tukaga agagambo ti bannange nange ndi muntu nyiiga nedda yo Qur'an ekusibeekolere nnyo awo wetulagira hafiz kubanga era hafidhul Qur'an yamanyikwa abantu batandika okwogera ebigambo ebingi mu kusirika wetumanyira nti oyo wadde bimukoseza omutima nga yandiyagadde okuba kukyazzayo ekikola ne makisi nga wakiteekawo wanyina osirika bonna sirika busirisi kakati Qur'an al-Karim okusenguka kwayo tekulimu kuba nti bw'osoma bwoti biba biwedde soma kwata giwa obudde ekulabikeko giramuzise okugiramuzisa nno tugamba nti kutemako omubbi omukono abamu balowooza nti olina kutemako omubbi omukono ewakawo ne mukyalawo n'abaana bo Qur'an eramulawo ojja kusanga nga mateeka amazungu gegalamula ewaka mateeka amazungu gegalamula ewaka naye nga Qur'an yandisose kulamula wakaawo togulira ku baana bamu birabo tosukkulumyako bamu oliti olwokuba mulimu akawala kamu kekagalwa ennyo abalenzi babiri tubagala oba nedda Qur'an al-Karim nam Imam tweyanziza nnyo jazakallahu khairan nsaba lwekitiibwa atulongoseza enkolagana yaffe ne Qur'an ya Rabbi amin ya Rabbi amin onabuze enjawulo wakati wa nabbi ne rasul enjawulo nene alfarqu baina ar-rasul wan-nabi enjawulo nene nnyo واذكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ولو النبي الله بايغلا كون غبالي بالنبي بوكا غبالي بالنبي چوكا چوكا اچaro rasul ngatabachina tibachiri nobiro buli abira rasul abira nabbi rasul yedale lya waggulu ko rasul yedale lya nabbi nabbi yoyo Allah gwe yatumanga mubakiriza bokka ate rasulu
yoyo Allah gwe yatumanga mubakkiriza n'abatali. Definition number 1. Nabbi Allah mutuma mubakkiriza bokka. Ate rasulu bombi. Kale definition eddakaawo kyova olaba nabbi teyafunanga balabe kubanga yalinga mubakkiriza ayajukiza bajjukize mateeka. Ate rasulu yafunanga abalabe kubanga ayinamu emirimu emipya emirala kubanga nabbi kiba munabbe kujjukiza jjukiza bajjukiza kati nga nabbi Adamu abantu yali akolamu bali bakkiriza nga bajjukiza banayo Allah tabyagala nga kyayogerako bakimanyi. Kati ate ekisembayo rasulu ajja n'amateeka mapya n'agatta kwagaaliwo okugaba nabbi. Ate nabbi tajja n'amapya kuba ajjukiza amakadde. Rasulu ajjukiza amakadde n'amapya. Ate nabbi ajja n'agamu. Alhamdulillah. Kati banjawulo era barasulu bo babeera bannabbi. Ate bannabbi asobola kubanga nabbi kyokka nga talina ranka yakubiri. Alhamdulillah. Naam. Imam tuyanza nnyo tusaba Allah kutusasulira ebirungi byerere. Amin. Onaga nti abasajja tukkirizibwa okwogereza abakyala basukka ku omu ab'enjawulo n'obakuŋŋaanya oluvannyuma n'olonda kaani abasiize. Nedda kirimu okumenya emitima gy'abantu n'obbakosa n'obbaleka mu bbanga. Yogereza omukyalo omu bwe mumala okuzuula nti bigaanyi n'ekyapita ne mugikulozinga ng'ogenda ku mulala. Bwe ntuuse nakwogereza nga munaana chapter egaanyi nenzirayo ku yali owokubiri bw'aba akyaliwo. Bw'aba akyaliwo otherwise bonna obbaleka mu ssuubi n'otereka kyabulabe. Namuga Fatuma jangu olabi wano ku simu bujjo tugamba nti Isma yakwogereza nti buno ali mu kuwoowa. Ebyo bityo kubanga omwana omuwala mu layini Allah yakola abaana ab'obuwala ng'omukwano bo bagumanyi nnyo era gw'amaanyi mu bo. Abaami bali mu ebirungo byabwe abayingidde mu kwana. Kati omuntu ataaganya bw'otyo muleke mu bitaala kimukosa nnyo omutima. Muwe obudde bwe kigana okuyitamu omutogende si ate ye asobola okwogeza omubasuka muomu omukyala neyeroboza ayinza okuba akyanoonyeza kwono tanaba kumutegera bimukwatako ne wajja omwami omulala ate nalabanga naye ayinza omumusiima tamubulira nti waliwo anti naye ayinza omumusiima bw'aba talinasalawo tayogera niwe bw'aba amaze okusalawo nti ŋŋenda noono ate banala alina obbazibikira kubanga hadithi ya Fatima binti Qais radiyallahu anha yayogerezebwa Muawiya ibn Abi Sufyan nayogereza ne Abi Jahmi radiyallahu Abi Jahmi bin Hudhaifa radiyallahu anhuma bombi bamuyogereza ninga tebamukwano ne bonna nga tebamanyi nti ate boogeza mukyalo omu baali bakuuma ebyama. Allahu Akbar. Baali bakuuma ebyama bamukwano bonna bajjeno maje naye n'alimu okulondako nga bonna alaba bamugwanira ebisaanyizo nga bingi birungi nnyo n'agende wa nabbi amulondereko sallallahu naye kyamugwako nabbi n'abamugobya namugamba nti walakin inkihi Usama bun Zaid nze ate nkusimira Usama bombi abo baleke naye nga ne Usama gwayogerako ranka ze ziri jeno saabalwanyi lwakuba ekyenjawulo kaana aswadu law. Usama yali musajja muddugavu kala langi ye musajja muddugavu fakrihtuhu. Fatima binti Kaisi agamba mutamwa si wa langi yange mutima gwa tegwamugula n'ekyo yatanjogerezangako bali bye banjogereza ate ba langi yange. Naye Fatima binti Qais radiyallahu anha muwala ono munnamakka ombalagavu n'akizuula nti nabbi okulondera sallallahu alaihi wasallam oba ofunye omukisa n'avanyuma n'akkiriza era n'agamba nti Usama n'agenda mpa obulamu obulungi saddayo okujulira duniya. Usama bin Zaid radiyallahu anhu. Hadithi erimu ebyokuyiga bingi naye mulimu okuba nti bali bogereza omukyalo omu nga tannasalawo naye waba asazeewo ate kiri haramu oba gwe okujja omwogereza ng'ate okimanyi nti muno gyali ng'okimanyi oba okola haramu. kuba nabbi yatugenda nti la yakhtubanna ahadukum fi khitbati akhihi tayogerezanga omumwe mu lwogereza lwa muganda we. Abi Jahmi ne Muawiya okusinkane wa Fatima bombi bali tebamanyi bombi bali tebamanyi naye singa oba okimanyi kiri haramu. Ne Fatima okubatabula yali alemeddwa okulondako era mulimu ekiraga nti imaamu amiri omukyalo oba omwami ayinza okujaga nti wenna abawala babiri naye ntwaleka jembadde ngenda okujja nti kati awo wo tuteebwa wali ku mwana ebya baraka n'okumuhanaka watuganye nti
tetugenda wa muwali mwena nedda awazibu wo wano omwana omuwala abaami babiri okulondako ku mukalubiri akirizibwa ogende wa amiri nambulira nina gundi ne gundi basajja bo onsimirako aluwa kati yokuba abantu baba bamanyi nti onajja kuleetera bizibu onalina kino onalina emitawaana gye bwegiti genda noono kati imam amiri ono bonna abatotole oba asirike atotole nabbi yatotola yamuwa ensonga lwaki nkugana Muawiya fasuluqun la maala lahu oyo mulunkupe talina sente munaabirawo muti yalla jatulabirira yamugana Fatima yali mukyala wa bbeeyi odduka yalina obufumbo yali avaamu nga bwa bbeeyi oledi yali ava mu famire nga ya bbeeyi n'obufumbo bwavaamu bwa bbeeyi omuze bwayise ojja mulabya bulabya nnaku tajja sula bulayifu ye bwayise aveemunda kakati ate abajahami la yada asaahu an atiqihi kagogo tojja musobola ekitiibwa kyolina naye Usama ono ajja tukolera Usama ajja kukola era yafumba wa Usama alhamdulillah obulamu bwe bwonna imam toyanza radiyallahu anhum jamia barakallahu fika afikum uze mfunire mu kinaabiro nga ne toilet ziri awo era mulwetya tolina buzibu wuzu toilet ezaffe ez'omulembe guno tezibaawo wabaawo sink wuzu toilet gye batafuniramu wuzu ye pit latrine eyaffe eri eyatukuza kubanga yo ebawo eri wansi awo mu kinnya naye zino enzungu tebaawo ebawala awo jasoberawo sinki zokka toilet tebaawo kati tulina buzibu eyo kufuniramu wuzu n'okwetukulizaamu alhamdulillah amina ya rabbi basimala yaawo netandika wuzu amateeka gasigala atera nga pit latrine obisumira bweru ng'oyingira tobisumirwa munda alhamdulillah munda tewabayo ekikolagana Allah amaloboozi gonna gwegenda ofulumya tembamu kwogera ku bya Allah tweyanza nnyo imamu saba Allah ekitiibwa akutusasulira ebirungi byerere ekibuzo kisembayo imamu onabuuza nti singa nkulemberwa omuntu gwe mmanyimu omuze gw'obutambuze swala yange kyetusembeyo imamu ekyo jawaazu imamatul fasiq imamu omwononefu okukulembera tewali buzibu si kirungi era kyekiri nabbi kyagamba sallallahu alaihi wasallama ngaaga nti thalatha la yaqbalu llahu minhum as-sala man amma qaumun wa hum lahu karihun abantu basatu nabbi yamenya mu hadithi Allah takiza swala zaabwe mubona atekamu nti omuntu man amma qauman akulembera abantu mu sala wa hum lahu karihun bamutamwa naye karahi okumutamwa si lwa bibinja bya ddiini nti we kibuli n'omukasirwawa si we waffe bamutamwa lwa bwononefu bamutamwa lwa bwononefu omuntu yenna buli omukulembera mu sala ng'akulinako ebyo bityo tatebenkera mutima ekyo eswala yewe tejja kutuuka kwe kunoonyeza kwa Saudi kwetugamba okukuwa obwa imamu ku haramu e Makka oba e Madiina bakukebera okuva kusinya wano ne bava kugenda bagenda ne ku maamawo alabe okuzaalibwa kwali okkeebo nika si kulwanga emitima gy'abaana olw'ensonga nti wajja kujja mbosaaze oze nti ani asaza ku haramu nti yajja watya mulwakuba temumanyina mubuuze nze oyo nze nga mbeera imamu wange oyo naye waliwo omuntu gwebabuuza nti ani imamu waffe nti gundi nti kubanga oyo twali naye yali muntu mutuufu era waliwo gwebabusanga nti ani imamu wamwe nti gundi mwalonda nnyo mwalonda nnyo nti kiki nze nali wadeni waabwe ng'ali kusinya wanu paka 4 naye era bwize layini zezeezo Allah atuterereze layini ya rabbi niyo okugamba nti nga mwalaba lwaki mwawula twebuuzaako Allah akbar kali nabasinga ya rabbi mungu otuye mwanadamu ku muzindalo ngayogera noga nti ddolobe edduniya eno ya rabbi mungu Allah tusaasire ya rabbi amina ya rabbi layini zaffe bwe ziba zatawana imamu ndowooza tulwane ku z'abaana baffe Allah tusaasire Allah tusaasire imamu kigambo kimu 2 3 tugalewo nkutira ba talabatul ilm abanoonya irimu sala gituwe amina ya rabbi amaanyi gongerwe nnyo mu Qur'an al-Karim bw'oba tosobola kufuna budde bwa Qur'an buli kanaku mimbali giveeko mimbali ogiro gyerekeza ekyo kimu bwe tumala Qur'an al-Karim twongere obudde ilmu al-hadith weetume
kati nkwata hadisi zino kati nkwata ziri bwenonya fiqhi wa zino weetume buli kaseera weekuluusanye la yanaalu lilm aljismu lmurtah irimu tejja mu mubiri gwagala mirembe omubiri oguwummudde oguli ogusobodde kwebaka remote irimu gisiibule tesobola ilmu ejja bitab kukoowa kwekuluusanya gyokuma okwekuluusanya gyokumya okufuna irimu abantu baffe ayagala abire ku tv omusomi wa irimu abire ku tv firimu tazite abire mu firimu bwava mipiira mulungi bwava bwadigideko mu kibuga avuge ku moroka agende mu coffee shop musomi wa irimu nkyafuke faqihu ategera nnyo fiqhi tekisoboka layini tezigatta abada ebyo mirembe myerere gyonna egyo mirembe atuusa watudde waka ataddewo remote anyiga bwazeeno bwazeeri juisi ayitingana enkyakwata omuzindala fulumya amasala era tujja kumaliramu ebizibu tabula umma kuleeta bizibu mu umma oteekeddwa okuba nga weekuluusanya obulamu bwo biidhinihi tabaraka wataala gyokuma okwekuluusanya insha allah n'erimu gyo gyokuba nga ofunayo akatono gyokuma okwekuluusanya ennyo ofunayo akaki akatonotono bw'olaba yeekuluusanyiza n'afunayo akatonotono olwo ate afe abateekuluusanya n'akaliwo kaba kalina kgenda wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha allahumma inna nas'aluka fi'la alkhairat wa taraka almunkarat wa hubba almasakin wa hubba man yuhibbuk وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله